Netulina wana abantu akuoninga nagati wallahi nze gola wano nva kyagwe sagala kumanyira nasomoka lwera nja kologa zirane bankirako abamu kumwe mwewano lwa ofisi mungu lwabakoze olwokuba gwe simanya gwokulira bameya mu kitundu kino kakati okangabiriza ovuma abantu obuba obusumuluzo obusibe lumunga ettayi tumanye ha seke badde mayiseka gwoyimiridde okusaba muzindaalo wandibandekedde baddakiika nga 2 nensoka nembakuba empisa eno insha Allah tutwongere tukuba empiso gyembatwala yonna yonna temufuddeeyo kati bwembatomeza Nabbi Muhammad musalira Nabbi Muhammad yagamba omusajja kamusajja omu musalafu yagati man dakhala alqabra bila zad yenna gwe kalitanda nayingira kabuli nga talina ntanda talinawo swala talinawo zaka teyayisa bulungi bantu teyakola ki abanga atemba kubiriza abasiraamu abali wano kabeere muntu nga si musiraamu muyise buki muyise buki nabbi yatuuka n'okwogera ekigambo ekinene n'agamba nti ne bw'ataba musiraamu n'akusomera edduwa naga nti sansokula fadilatu sheikh Nabbi sallam musalire Nabbi Muhammad sallam sajja gwe tuliko gwe tugenda okuzika abadde ayagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna gwe kalitanda nayingira kabuli eyo gye mulaba nga talina ntanda fakaannama rakiba albahra bila safina ajja kuba bwolaba omuntu ayingidde ennyanja nga talina lyato kyoba olaba nze mbakubiriza abali wano ensi mugisenguke mugijjeeko amaanyi nze ensi nagiddira nejjeeka wanenga nti Mungu gwosinga okumanya naye olaba omuntu ng'ensi emumenya alabira ddala buli kimu omutwalo guli agwagala kapoloti kali akagala agamba nti bwe tujja balyazaamanya tewali buzibu tewali atusobola nze nkulira abeegundiseeka ewa Allah wagenda okukukwata agenda kukunyiga akwetaagamu eddakiika 2 ng'oli wali nawe gakaawo nawulirayo omusajja ali w'amaanyi ekalange bayitawo kayunga nga wallahi teri amumanyiira ate Mungu alina ebintu byatuleetedde ennaku zino atwala b'amaanyi atwala baki yali kayungaawo nga wallahi enteze ng'ateete nezitambula ekyalo kyonna esaawa zino twakafiirwa omunene basajja nabadde mumusomako nebaga nti yalina akaalo yakawamba ng'alina teritole naga nti buli asala Haji Moses Ali bali basajja b'amaanyi bali basajja bazito babadde basajja ng'ensi ebakola ki ebatya ainahum baliwa kyogolaba omusajja omu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaga nti eno edduniya mugiwe talaka edduniya mugiwe eki mugiwe talaka mugite mugiveeko teri kyabbeeyi gwatudde wano wallahi nga bulamu teri kyabbeeyi nga buki nga bulamu kuba nti Allah waba akuwadde obulamu buli kimu osobola okukikola osobola okukola ibaada zonna era musabe Allah abawe obuki teri muntu mulamu teri muntu mufu wallahi yegomba kuddayo alo buli muntu omufu yegomba Allah kumuwa buki adde yasaddaake buno obubaka bugende eri ffenna abatudde wano mubadde mukimanyi nti omuntu bw'afa ng'abadde mulongoofu ye kennyini yalwana mumuziike mangu omuntu omulongoofu yalwana mumukole ki era hadithi ya Nabbi Muhammad Mungu ayingiwaze abakufaanana ya Rabbi hadithi ya Nabbi Muhammad yagamba nti idha wudi'at aljanaza janaza bweyimirira kati nga bwetugenda okukwata haji fahtamalaha arrijalu ala a'naqihim abasajja ab'amaanyi ne batti ne bagiteeka ku bibegabega in kana saliha bw'abanga abadde mulongoofu nga ddala abadde ategeera Katonda agamba kaddimuuni munyanguye waliwo endaga we wasinga obulungi wa in kanat gayra saliha
bwabanga gwe tutwala mu kabuli abadde yeeyisanga bw'ayagala agamba nti aina tadhhabuna bi, abanga abansitudde mu ntwalawa, abanga abansitudde mu ntwalawa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyaba yaga nti irtahlat ad-dunya mudbiran wartahlat al-akhiratu muqbila wa likulli wahidin minhuma banun. Abanga dunya yasibula dda, enkomerero eyolekedde, naye buli kintu kyonna dunya n'enkomerero buli kimu kirina abaana. Nabbi naga tukunu min abna'i al-akhirah, mubeera abaana b'enkomerero, la takunu min abna'i dunya, temubeera abaana bansi. Fa inna al-yawma amalun wala hisabun wa ghada hisabun wala amalun, kubanga olwaleero kola, enkya Allah agenda kutubala. Njagala kusembya obubaka buno, ensi mugiveeko, mulekeraawo okuwalana bannammwe, mulekeraawo ologa bannammwe. Musajja aloga munne n'atambulirwako amajini ga nsi 7. Omuntu aloga munne ng'atambula abuukabuuka. Abange bwona omuloga gwesogisigaze, kyekibuuzo kyenjagala okukulekera. Muzimbe kabuli zammwe, nsaba Allah ffenna abali wano asonyiwe omukadde waffe Haji Jabir. Yonna gyali musaasireko bamulekwa. Allah tabaraka wa taala batutteko abantu, Allah batutteko omukadde waabwe oyo Haji Jabir. Yonna gy'oli nsaba Allah akumalire, saba Allah akusiime, byokoze ku lw'eddiini Allah akusonyiwe, bane nga temuddiramu amiina. Saba Allah jalla wa ala amusonyiwe ebyamusobako, saba Allah amugazirize kabuli ye, afuule olunaku lwe olusooka luno Allah nga lulungi gyali. Allah tabaraka wa taala aleme kufuula kufa kwe nga kulegenda okuleeta enjawukana mu famire yaffe. Saba Allah tabaraka wa taala agumye abaana be, Allah agumye bakyala be, Allah agumye famire ye, agumye abawalimu be, agumye bashekhe be, agumye buli muntu yenna amulinako akakwate. Saba Allah byonna byakozeeko olwaleero azinze. Allah tabaraka wa taala ekitabo kyakyanirize n'omukono gwa ddyo n'eddembe ly'ekika ekya waggulu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Abadde twesunze nti akalulu ak'olwokubiri ajja kukawangula, tweyongere okugenda naye maaso, naye Mukama Katonda tamukkiriza. Katukkirize ekyo Mukama kye yaleese, Haji Jabir musabire ekiwumulo eky'emirembe n'ab'ennyumba ye. Mukama afuge. Assalamu alaikum. Amanya Salongo Maseruka Muteka Gome ya divisioni ya Nabweru. Kulwabatuuze abannabweru twagala okutuusa okusasirwa kwaffe eri famire ya Haji Jabir. Olwaleero ffenna tutudde wano olw'okuva kwa Haji Jabir, naye abamu temumanyi Jabir y'ani. Byonna bye tulina mu Nansana municipality ne municipality ya Nansana okufuuka kikyeri byasoboka mu lujja lwa Haji Jabir. Kyokola tuli mu municipality. Nina gye mbadde mu kanso ne mbuulira abantu ebigambo bino nti omuntu gwe tuze okuziika olwaleero ayina enkula ye gy'abadde nayo. Ekisooka tayagala wali bakaayana. Ekyokubiri abadde musajja awuliriza. Ntegeezezza abantu kye tubadde mu kanso nti abasajja bano baali 5 ne batandika okutetenkanya ewakiso nga Honorable Senninde ye member wa Parliament. Nansana nesalibwako nefuuka kyeri, kati wasigaddewo omu Kabanda Peter Kawanda. Haji Jabir abadde asigaddewo, era tubadde mu nteekateeka nabutaayika ne Haji ng'atuwa amagezi engeri yeddaatuusa services ku bantu abangi abakunukiriza akakadde k'abantu mu Nansana. Era pulani yaffe bali yakutula mu Nansana mbigambye abantu tufunemu districts meka, constituencies 2. Era ffe tweyamye eri tetugenda kuyimiriza kubanga Haji kyabadde ayagala. Olwaleero buli muntu alina wayita Haji, naye eriyo abazze wano nga bazze kkakasa nti Haji agenze besimbewo. Naye njagala okubakakasa nti agenda okwesimba mu kifo kya Haji
fenga pate eri muyinza gwe tunalonda yajja okuwangula. Kya muntu nnyo mu Buganda wano era bagezaako okuvuganya Haji. Kya muntu mu Buganda wano ku maziga ge tukaaba kati mwalijjayo empapula gwe tulonda nalina wano mpozi nga twebaza Haji. Naye abamu mujja kulemeramu ate nga muli wano ngebe mutegeeza Haji mbadde mumwagala nnyo. Bayuda tuyita nabo. Njagala okubategeeza abatuuze singa teyali Haji Jaberi Musoke Sseggujja, singa essomero lya Umeya teririiwo, yatuula mu maaso ga Gureda nga bakulembeza abali muyinza biseera byokuva ku municipality baagala okusenda ekikomera abaana baffe nga basomera. Sseggujja yalemerawo ono gwolaba tabadde mukristaayo. Naye essomero lye Kanyange liyimiriddewo ku maanyi ga musajja ono. Abantu beebuuza lwaki zooni ya Jaberi erimu koolaasi. Jaberi abadde amanyi ewali ssente ezikola emirimu egifaanana bwe gityo, bwe tugenda okuleeta alina okuba nga amanyiyo. Kale no mbyogera nabali bawulira sibako bali bengamba biri bakola ki bw'oba olina amatuwulira. Ababadde basuubira nti tugenda kuyimiriza akalulu, tugenda kulonda dda mu kifo kya Jaberi ku Lwokubiri. Tetujja kubagumiikiriza kubanga mulinda tulonde luli kano tukategeyo oluvannyuma ab'emitima emibi beetegeteege bajje batabula akalulu ako tugenda kukalonda. Ate nina abakunzi ndi naye manya Ssaabakunzi. Gano mazima basajjamu abaami n'abakyala. Omuntu akoze ekirungi tumusiime si kubanga taliiwo. Kyengezaako okutegeeza olwaleero njagala kukusaba osobola okunziramu byonna byoyagala, naye twaze kwebaza mirimu Haji gyakoledde eggwanga lino. Kaakati njagala kumaliriza bwe nti bino bye tusazeemu, bino bye nsaba abantu b'e Nansana b'e Nabweru. Bw'oba olina mulinga ddala obadde oyagala Jaberi ebituufu, kkiriziganya naffe kubanga kansa ekkiriza omubbulamu ekyalo. Tugenda kutandika process eya local government. Ekyo ekyalo tugenda kituuma Jaberi. Tuli mu Nansana nga municipality ku bwongo bw'abo abasajja abataano awasigadde omwo. Tutandike okwebaza. Kino njagala kisaba abavubuka kubanga ffe tukuzeemu. Bye tugendamu buweereza ebibalwanya tebiriiwo, ate bye mukola baabikolakola mudda. Obululu bwe tugenda mu Sintalo tugende tusimbe mugongo gw'omuntu gw'oyagala ng'oli tomukase ng'ate tomukubye. Omulimu gwaffe kukuuma bantu na bintu byabwe. Tubawo obweramu nga gavumenti tugenda kubakuuma okutandika n'enkya nga tulonda abakyala, ne ku Lwokubiri nga tulonda abakyala twasonzi baffe. Alina ekirowoozo kigenda okutabula. Mukama akuyoge enneema obiveeko. Kantwala omukisa guno okuyita Ssaabakunzi waffe ow'ekibiina Jaberi kyabadde akkiririzaamu nange, era ekibiina ekiri mu buyinza ekirina ssente ekisalawo wa ensi gyeraga. Genda olonde oyo kubanga ffe tuzirina ssente ekisalawo kye tugenda okukola. Nyabwe jangu oyogereko eri abantu. Olw'obulamu bwa mukwano gwaffe Jaberi,
Jaberi yakoze obuvunaanyizibwa bwe Mukama bw'amuwadde ku nsi. Aweereza bulungi abadde omusajja ow'obuvunaanyizibwa, abadde ow'omukwano Jaberi ng'amanyi omukwano. Jaberi abadde omuntu mulamu ow'ekika ekya waggulu. Jaberi abadde teyeegulumiza. N'olwekyo njagala nnyo okwebaza Allah eyamuwa ekirabo eky'obulamu ate n'amufuula omuntu ow'obuvunaanyizibwa, n'amufuula omukulembeze ow'ensonga ate omukulembeze alabibwako. Basebe ne bannyabo nze namanya mukulu Jaberi nga maze okufuuka omubaka wa paalamenti, n'afuuka taata wange ow'ebyobufuzi, n'afuuka mukwano gwange, era ebbanga lyonna nze nga mu maganjo kumpi sinoonyamu kalulu nga mwami Jaberi akayimiriramu nga ye. N'olwekyo nze nyimiridde wano nga muwala wa mwami Jaberi ate ne nyimirirawo ng'omukulembeze mu kibiina ky'NRM nga tulina okunyolwa n'okusaasira famire n'abooluganda n'abantu b'e Maganjo olw'okufiirwa mukwano gwaffe ono gwe tubadde tumanyi nga yeesimbyewo nga ssentebe w'NRM, nga ssentebe w'ekyalo Owero C1, ng'ate tubadde tumanyi nga Jaberi akalulu abadde agenda kawangula bulungi. Naye wakati mu byonna ebya Katonda tebiwakanyizibwa. Allah yatuwa ate Allah bw'ateekateekera yatwala. Twagala okumwebaza kubanga yatuwa Jaberi, naye ate twagala okumwebaza kubanga tukkiriza nti Jaberi Mukama amutegekedde ejja n'ennungi kubanga abadde muntu mulungi. N'olwekyo njagala nnyo okwebaza abantu b'e Maganjo abawa mukulu Jaberi omukisa abeere omukulembeze wammwe. Senga temwamuwa mukisa ffenna tetwandisobodde kutegeera bulungi bwa Jaberi. N'olwekyo twegayirira Allah ayongere okunyweza abantu b'e Maganjo, anyweze abantu ba famire, naye okusinga ennyo mukadde waffe amutuweera ekiwumulo eky'emirembe. Basabo ne bannyabo njagala maliriza ebigambo byange nga mbasaba. Bw'atudde wano olwaleero Jaberi omuyigirako ki? Kubanga munnaffe bw'aba agenze ebigambo byonna ebyogerwa biba bibuulirwa ffe abaliwo, naye Jaberi omuyigirako ki? Basaba ne bannyabo basaba tubeere abantu balamu. Tolina kyofiirwa bw'obeera omuntu mulamu. Ne bakuwa omukulembeze gwe n'olowooza nti ensi yonna ogimazeeyo, mikwano gyange ekyo tekituyamba. Abakulembeze abeero si wano abagenda okulondebwa, tusaba abantu ababeera nga Jaberi abatagenda kutunda mataka g'abantu mirundi 2-3. Basaba ne bannyabo nsaba Allah tusaasire. Njagala okwongera okubajjukiza abazadde abaatukuliza mwami Jaberi Katonda abawejja n'ennungi kubanga baakola omulimu omulungi. Naye gwe omuzadde ali wano okoze omulimu gwe bannange, tukuze abaana mu mpisa, abaana mu buvunaanyizibwa, abaana basobole okubeera nga ne bwe baba nga bavudde mu nsi oba nga naffe tuvudde mu nsi nga tebagenda kuvumaganya. Basebo ne bannyabo Katonda atusaasire mu ekyo. Sijja kwongera bingi kusingako awo, naye njagala okubeebaza ennyo mwenna abantu b'e Maganjo, abantu mwenna ab'ekitundu kino abazze okutulinnyira ku musaayi nga tuwerekera mukwano gwaffe. Buli yenna alina kyakoze okugatta ettofaali ku bulamu bwa Jaberi awamu ne mu kulaba nga agalamizibwa bulungi. Barakallahu fiikum. Basaba ne bannyabo nsaba Allah abatuweera omukisa. Nsaba Allah abeerewo okutuwanirira, okutuwa omukisa okubeera abantu ab'obuvunaanyizibwa. Allah atukwatireko atubeere tukuze bulungi abaana baffe. Allah atukwatireko emirimu gy'emikono gyaffe agituweera omukisa. Allah atukwatireko essaawa eyaffe nayo bw'eriba etuuse tuleme okuswaza Katonda waffe ne bantu bannaffe. Basaba ne bannyabo ffe ng'ekitebe ky'NRM tunakuwadde nnyo olw'okufa kwa munnaffe, era aleeta obubaka okuva eri ekitebe nga tusaasira nnyo olw'okufiirwa omukulu ono. Nga ssentebe bw'abagambye emmeeya waffe, basaba ne bannyabo njagala obbakakasa enteekateeka zonna ez'okulaba nga abantu b'e Maganjo tebasigala nga bamulekwa, zonna tugenda ziyingiramu mu bujjuvu okulaba nga tuzzaawo omusika mu kifo ekyo oba omuntu agenda okubeerawo okulaba nga twala Maganjo mu maaso. Basaba ne bannyabo nzize n'omubaka, nzize n'olubugo okuyambako mu nteekateeka z'okuziika.
tuzze n'akakadde okulaba nga tuyambako mu nteekateeka z'okuziika Hajji Jabir. Nsaba Katonda mwenna bwe musinga okwagala. Ku lw'abannange bwe tuteesiteesa ensonga ya Hajji eno okuva eggulu, mutwala omukisa okubeebaza byonna ebikoleddwa wano mwe mubikoze ku lwa Hajji. Mutwadde ebintu bingi abantu bye balidde okuva ekiro n'olwaleero bakyalya n'ekya bajja kulya bwe batasobodde kkoonako yenna mwenna Katonda abaddizeewo. Abantu b'ennaweero ab'amadiini gonna mwatuuse, abakkanisa abalokole ne tutawulirangako mannya gaabwe nabo babadde mu nkiiko eziteekateeka omukolo guno era ne batuwa nnyo. Nsaba Katonda mwenna abasasule kyemusinga okwagala. Bane mwebale kuuma mirembe etuziika Hajji nga tumanyi kkala ye n'ebendera Maseruka gimutaddeko ku division eriko ne baasi, naye bannabyabufuzi mwenna mu bibiina byammwe mwenna tubalaba mwebale kwerekereza ne mumanya nti buvunaanyizibwa buweereza Hajji bwabaddemu abadde ssentebe omu ng'aweereza ebibiina byonna ne mujja omuziika mu kitiibwa. Katonda mwenna abasasule. Tetusubireyo kulonda ssentebe weerosi wano mukulu Maseruka era tobamu kweraliikirira akalulu akatadde mu lwatu ka mugongo. Abantu balina eddembe okwesalirawo. Abantu baleke basalewo kye baagala. Bwe banasalawo kye baagala yanebera demokrasi banaba bakoze eki basazeewo. Olwaleero waliwo ekisanja ekyajja go batandika divisioni n'otadda naye basiima n'okomawo wooli. Era ssentebe olyo oweereza bonna abakuvuganya tewali mulala. Nolwekyo oweereza abantu kati oli mu buweereza. Ekkooti gy'olimu si ya pate si NRM olwaleero ya buweereza obwa Nansana municipality nga meya waffe. Nsaba tuziike Hajji mu mirembe. Twabaniriza mwenna okuva eggulo tumuziike mu kitiibwa. Hajji abadde muweereza mulungi. Hajji atukoledde emyaka gyonna. Hajji mbadde mumwagala era tujja kusigala nga tuli omuntu atya. Neebaza abaami ba Ssaabasajja Kabaka. Omutongole waali awo yimuka kulwa abatongole abaliwo. Ow'omuluka atwala abatongole bonna nga wali wano kamuwe atwale salaamu baweranga 7 ne mukama waabwe kamuwe atwale salaamu. Olagira abantu boogera ku kyabu kyayi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Olw'omuganda waffe mutabani wa Hajji omukulu Ssaalongo John yimuka. Oyo Yowaana akuumye Ssaalongo, akuumye Hajji Jabir ekiro n'emisana. Omusajja oyo alimu empisa za Hajji Jabir, abadde mwana wa mu nnyumba. Tukwebaza John okuwangaala ng'oyiza empisa za Hajji nga tososola mu ddiini, tososola mu bantu. Katonda akunyige ekiwundu kuba wootudde tumanyi woowulira. Nsaba ekiseera kino mukkirize tubeere nga tufunza okuziika mukadde waffe nga nja kusaba baganda bange mu nnyumba muno abazzukulu ba Hajji mwenna abazzukulu muveeyo mujje wano. Abazzukulu mujje munafuye. Essaawa yange ekoze eki etuuse naye kasita weemuli. Kino Hajji ekyamutuuseeko abadde akimanyi jjabba ekyokulabirako. Maama yatudde ku kifugi. Hajji yamumpa mu 2024 ne mutwala e Makka. Yakita n'aŋŋamba nti ndaba obulamu bunafuye nnyinza okufa nga mukazi wange takoze hijja. Naye mukulembere omutwala e Makka akole hijja nfenga ekyo Hajji kyakituukiriza. Bwe twali tugenda baasibulagana nga bakaaba nga kyagamba simanyi nti oba Hajji mmusanga 2024 ono 2026. Ne Hajji ng'agamba simanyi wa maama omuzza nga nkyali mulamu. Yembere mutuwadde ne tugenda e Makka. Hajji ati nga biseera ga Hajji mulamu. Bwe twadde abaali awaka Hajji yabagamba mbadde simanyi nti Hajji ati akomawo nga nkyali mulamu. Buno mwaka yeebazizza Katonda olw'obulamu. Yamwadde ekirabo ffenna babaddeyo twakirabye. N'agamba nti nawe natuuka nga Katonda ndaba ngenze n'ensiibula.
nga sitegeera biri ku nsi haja ekizibu nga kigudde ewa Haaji musitukirawo ne mujja ne mutubeererawo naye mbutuufu ku luno twamenyese ekigezo kibadde kinene nnyo tewayiseewo yadde emyezi 3 Allah n'atugerera naye tetukiinaako magezi tetukiinaako buyinza era tugamba bugambi nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kubanga ffenna lye njagala okwebaza jjajja mukyala basenga bange ne bataata baffe be tulinawo mwebale nnyo okujjanjaba jjajja saba Allah abaweemu ekisinga okuba ekirungi era nsaba Allah naffe tube abaana abagonvu nga nammwe we mubadde eri taata wammwe tubeerengawo buli we mutwetaaze kubanga kyekifaananyi kye mutulaze eri mukadde wammwe mumubeereddewo paka ku ssaawa esembayo saba Allah abaweemu obulungi era nammwe abawa abaana abalongoofu nga nammwe mubadde abulongoofu eri taata wammwe njagala okubeebaza mwenna mwebale okutubeererawo financially kubanga tetwetegese kyatuguddeko bugwi naye ffe baana okubeera n'abantu bano bonna ate ne tusobola okubaliisa ne tusobola okubeera nammwe okuva ejjo jjajja yafa ssaawa 10 tuba tuva mu ddwaliro ng'abantu bajjudde dde ewaka naye ne tubeerawo okuva ejjo paka ne leero bannange tuli basiimu nsaba Allah kibabalire njagala okwebaza abaseeka mwenna alhamdulillahi rabbil alamin saba Allah bawe ekisinga okuba ekirungi ku duniya ne ku ahira Sheikh Yusuf mwebale tubeererawo mwebale tugaidinga we bitusobyeko wonna tusaba mutusonyiwe saba Allah abakuume mu makubo nga muddayo mutuuke bulungi wakwebaza nsaba afunewo omuntu anyamba tuusawo obubaka obwo naye nga mu byonna mbebaza olw'obudde bwe muwadde obuyambi bwe mukoze na byonna bye mukoze oyo ye mukulu waffe atudde awo naye katuule awo kuba alina obunafu nsaba Haaji ono wabarakatu twebaza Allah atutuusiza wano olunaku olwaleero era awadde taata waffe obulamu obulungi n'obuwangaazi obwo tukirabira obukakafu bwe tulina namba yammwe abazze okutwegattako okumuwerekera ekyo kituwa obukakafu ti Allah amuwadde obuwangaazi obulungi nze Haji Mbiru Hussein Haji Jabbeeri taata wange mu biti bingi era ono muto wange alemereddwa okwogera ebisingako awo n'ayagala nyimirire embigere bye bibatuuseeko naye ng'obubaka bwe akwebaza yeebaza taata we yennyini Allah gwajjuludde olunaku olwaleero okubeera taata ow'obuvunaanyizibwa era omuntu mulamu kubo ng'abaana naffe abaana era ne mu bantu bonna kubanga namwe badde mukiwa obukakafu mukyogerako tabadde muntu mulamu gyali yeebaza baseeka mwenna okuba nti mukoze ku taata waffe okuviira ddala mu bulamu bwe okuva lwe yagonda ne mu bulamu buli obulala babadde nga baseeka bali nnyo ne Haji Jabbeeri mu ssanyu ne mu nnaku tubeebaza baseeka tumutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe ku nsonga eyo tuddako okwebaza maama tukwebaza okujjanjaba taata omujjanjabye mu ekyo kyetubadde tusuubira nekitasuubira abadde tajula mu biseera byabadde omunafu tuyinza kwerabira abatuuze mwenna ab'e Busiika n'ab'e Kagoma nti Haji Jabbeeri mumwagadde era naye abadde akyogera buli kaseera nga musanyufu gye muli mu kumukuuma kwe mumukuumyemu tusaba Katonda nammwe abawe mufuuke abazadde nga ye bw'abadde era abawe n'abaana abantu balamu twebaza abantu bonna twebaza division eye Nabweru
olw'enkolagana ennungi gye mubadde nayo ne taata waffe, era n'ekyo kye mukoze okugamba nti maiti ye ejje mu kanso, musiime ebirungi byakoledde eggwanga lye n'ekitundu kye. Ekyo nno kibadde kya muwendo, tekisangika ku buli omu. Nakyo aba Nansana mwenna nga municipality mubadde ba muwendo nnyo gye tuli ne taata waffe, era tusaba Katonda nammwe abasiime. Baganda baffe mwenna, bannyinaffe ne baganda baffe, waliwo baganda baffe abatali wano babasiimye, abali ebweru nabo basiimye, ne bannyinaffe bonna abali wano ne baganda baffe basiimu nnyo gye muli, era ne taata waabwe babadde bamwagala nnyo olw'okubatwala ng'abaana era n'abakuza ng'abantu. Nakyo kya muwendo nnyo eri Hajja Beri. Tusaba Allah amusiime nakyo amuwejjana emirembe. Ffe bamu Haji be yakuza wa twakulira Kawanda, twakulira mu Kizungu, nga naye bw'omubuuza hayi nga mutambula. Naye bwe tudda e Kagoma ne tudda mu bantu aba bulijjo, nga tolina kubuuza hayi n'otambula n'okola ki n'ogenda. Olina okumanya abataka. Ate Kibirige yali ku ddaala lya waggulu nnyo, nga ye abantu ayitamu baki bayite nga nabo bamukola ki bamumanyi, naye ffe nga tebatumanyi. Kale nga tulina okwemanyisa eri abantu, era omuntu gwe twayitamu okutumanya yali Haji. Era amaka g'e Kagoma aga Kibirige nga twagakwasa Haji, yamanye ebiriwo. Nze ne bwe mmala emyezi 2 nga siiseeyo okubira Haji n'omubuuza nti kyekiri awaka, naga nti ndabayo muganda waawo ne maama wo tebalina mutawaana, si weewaawo. So tufiiriddwa, era bwe nabadde njogera ku CBS nabagamba naye byalo bino bikuze bigeze nnyo, ate bakadde baffe be tukyagala okubitwala mu maaso bigaziye. Nyene nga kasita Haji gyakola ki gyali omutima wange nga nti Haji gyali. Okujjako ono yaŋŋambye mbu yeesimbye mu maganjo ge, era nabadde nga nti weesimbye mu bbi, nabadde ngenda kugambirawo kyakalu kakoleze ki kakolemi. Kwanza nga manyi nti Haji akola ki yaddako. Nze badde ntwala Nansana municipality ebintu by'ettaka mbimanyi n'abavubuka bisegedde, naye Haji ne ku kyalo kwenva singa kukasiwulirako nti yanyakudde ki, ate ngaako ku maganjo Kagoma kafuuka kaki. Naye nga muntu alwala yeyagaliza, naye Mukama amujja n'entude ennungi. Tubasaba wabuli wentunula ndaba abantu bamanyi, nange mbamanyi. Yakwebaza omusajja oyo ayogedde oyo Saalongo John, yatambula ne Jabiri gabaga nti yamuzaala, simanyi nti yamulyamu ku lukwe, kuba yandibadde nga gye bayise ne bateesa yandizzengayo emabega n'akola ki n'alyakuza. Naye sikiwa nti olyakuza abantu, era senga wali osobola okwesimbawo nze nandibaga musimbe mwoyo, nandibaga musimbe mwoyo, kuba yamanye obubanja baffe gye bukola ki
gye buyita bantu mweyagaliza poloti ne muzitunda emirundi emeka 3 4 esiginica yemu munagenda mu kooti gyotusindika mu makooti naye waliyo abali akuze nabo bafuuka baki ono amuwa noono amuwa ate nasalirawo atali nawo naa ndi gundi yawangudde so sijja kwogera bingi mukadde waffe yatoloseeko kuba saategedde nti wuuno amulwadde emalo gyeri mbadde mbiwulira wuuno naye nga mumanyi abaana alina nze wengende London waliwo abavubuka abawanvu bandiisa kyennyanja kye Uganda tasisasudde sibamanyi namannya nze etuuka butuusi simanyi Little Sisters nga nsaba kyennyanja oba oliawo ng'afubutukayo lya 2 e Uganda olya weerayiikirira abalonzi bakutunuulira eno lya bimeka 2 bwogejjamu ettama nti agenze ku sente zaffe batabani ba Hajji abo tubeebaza ne bawala be abazimba eddwaliro nagajjadde ebyo gyewa sente zizimba eddwaliro ozimba eddwaliro buli muntu ajja kuyingirira bwereere banaasasula kankomaawo naye nnaku obulumi obwa Hajji Nalongo nkulabyeko awo Hajjati gwokwesa Hajjati awo Hajjati webale kujjanjaba tata waffe kula famire nina emitwalo 2 nja kugikuwa kama abomukisa Supreme Futi nga gye Kagoma omanyi nti abantu bali beetemyemu n'abasiraamu tugendeyo tetugendayo Supreme Futi Kayongo era bwe nali ngendayo nomugati ngende ewa Supreme Futi kiri kitya obusiraamu bukwataganye tebukwataganye nangamba nange gendayo era kata tugendeyo 2 naye alhamdulillah obusiraamu bwakwatagana nitambula ne Supreme Futi so wewaawo obusiraamu tebakubanga loni abo bandikubyewenga abantu bonna nga balibe bati tudda Kibuli tudda oli Kampala ono waawa nga tewalinabufuula ne Supreme Futi by the way naye ng'akuŋŋaanya baki abasiraamu era amakanzu bakagabaniranga ba Supreme Futi mwebale kuuma linnya lya tata wammwe bwe nkulaba ne seeka wali mulaba mwebale nnyo n'abakuza era abaana bano mbalabye nga muli bangi kubanga muko bwe yafiirwa Kaddu nendaba nga ekimundu kimuze kuki mu baana emwanyi mubaamu emiramwa ezitali ki naye mbadde nsaba nga bwe mbalabye wano abangi n'abamu abatazze nsaba negayire mutabani wange nga bwe wadde ovuga taatawo ne maama wo nga Kaddu we yali akola tokikubya kubanga emirimu ezo sikugamba nti omusiiko basinga ekugamba mbadde nkulaba mu kifaananyi kya muko nga bwamujja eno ng'omuvubu oba neyeevuga ne mugenda byakolera emirimu gye naye bwe nalabye akamotoka ka mugongo kali mu kentera okulaba ne ŋŋamba nti mwanyina zitamanyi motoka ate mwakola bulungi emutwala emaka mbadde nsaba omutima ogwo musigale nga mutambula ne paati abaana ba Kaddu batuulaawo ne boogera ne bakatujja kumulabirira ate tujja kusigala n'omukwano gwa taata naye ngenda kusigala n'omukwano gwa baaba wange baaba wange aleme kufa mangu
oba ebiro bwe munaamuyisa obubi baaba wange kuba bwe nali njogera naye nga tutwala temuga naye baaba ewaffe tukuziika wawe tugenda okuziika naye abazi baziika ku bba wange era bwe musooka yajja okunziika naye ati tumuziise era mmanyi ne baaba wange agenda kukola ki naye kiriba kibi nnyo baaba wange ate mumuyisizza ati naye neebaza abantu abasiraamu mwenna nabadde e Kagoma abawalimu nawulidde bye mwayogedde ne mugamba essanda mwazibuze abazigu baakayanye naye ne mulemerako ntizo zaffe n'okutambuza mukoddomi wange okumujja eMulago ne mumuleeta awakaabu ne gye mumutambuliza paka wano mwebale nnyo abawalimu amasheeki ekyo kibebaliza mwekubireko mu ngalo bannange bakubireko mu ngalo kuba omuntu bw'abanga akoze ekirungi yeebazibwa mukoddomi wange mumuziisa mu kitiibwa ekinene nnyo neebaza mwannyinaze mukyala Seninde kuba wammamba ku lwa gavumenti abasinga tebatukolerera ebibiira ne tebatukola tebatujjukira n'otuulawo okubala ekiseera kino abamala okwogera batambula ne bagenda naye nenkulaba ngaokyatudde mwannyinaze ab'emmamba batufumbe wa ali mwannyinaze babananti abaana nga wabalira okuva nga bakyali bato yongera obalira bw'oba baddemu obukambwe ate kendeezo bagambe kuba kati bebataatabo baanabo bebataatabo nkwebaza ebbanga lyobakoze eki sijja kwogera nti ono ye mwana onegula naye mbeebaza mwenna abakoze ekikulu kyemukoze eki omanye ebigambo bino biba bizibu kankomaawo